Abatuuze ba Busaabala Road Zone bakedde ku lukungaana lw'amangu boogere ku nsonga z'omuwala Lilian Namakula gwe balumiriza okwegumbulira okwekuwemula n'okuvuma buli kimuyita mu maaso. Bano nga balugungamizibwa ssentebe w'ekitundu babadde baagala omuwala ono yeetondera ekyalo era wandiika endagaano ekakasa nti taliddamu kuvuma muntu yenna. Tuuze waffe mwana waffe n'akomawo era ne yeetonda gyendi n'agamba nti nsaba kunsonyiwa ebibaddewo sijja kuddamu. Namenya engalo namenya n'eno lunaku lwasanga mmanyiira lunaku lwasanga nkuba bawa nga ali mu ttaka. Kyokka mu kifo ky'okwenenya omuwala ono abadde nga omukumeko omuliro era ayongedde kuvuma batuuze okuboogoloza. Enneeyisa y'omuwala ono ejja batuuze mu mbeera ne baagala okumuyisaako ow'embuya. Wabula embeera yeyongedde okusajjuka omu ku batuuze bw'atakkiriziganyizza na nsalawo y'abatuuze banne ey'okuleka omuwala ono ku kitundu. Era ku nkomekerero abatuuze bawandiise ebbaluwa eraganga bwe basazeewo okugoba omuwala ono ku kyalo. Ono abadde tasigaza kyakusalawo okuggyako okugondera ebivudde mu lukiiko era akuttemu obubwe n'ava ku kyalo. Namata Reste, MRU TV.